Mugamba muti abaagala abalungi abeekuumira kusenga 5356 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kulaba engeri gy'osobola okuleetera omwagalwa okusubwa. Simanyi lwaki mwagala nnyo bannammwe obbasubwa, but anyways it's part of love. Mukwano ogutalimu muntu kumi nsingu muntu n'atabeerako awo nga naye asobola okulowoozaako kimanyi nti gukaddiwa mangu. Omukwano gwonna okubeerawo nga guyimiridde oba nga gunyuma gwetaaga munno n'akuloboozaako n'agamba bannange ekintu kyange kibubu kyange n'akusubwako. Ekisookera ddala oba oyagala munnaakusubwe oba oyagala like girlfriend or boyfriend wo mukyala wo beerako okwewantu watakulaba. Katugambe nti kale kangambe nti tuli mu long distance relationship naye gw'osiiba ku ssimu osula ku ssimu buli kaddeko ofuna n'omukubira essimu buli kaddeko ofuna n'omukubira essimu. Actually nze nga ne Senga Faith ndaba nti nze bye tebinkolera kuba saagala nnyo muntu amalako nnyo mirembe gyange nze nkirabanga kumalako mirembe. Okitegeera omuntu tomuwa na gaapu kusubwa. Abaganda amanya abazungu bagamba nti absence makes the heart grow fonder. Buli omuntu bw'atakulabako atandika okufuna akadde akakuloboozaako naye omuntu n'omubeerako n'obeera nga zisobola namuwa akadde kakusubwa. Nganti buli ssaawa buli wadde akulaba buli wadde akulaba ng'olinga nga kisiikirize ekyo let ng'olinga kisiikirize ekyo nti n'otambula naye bannange mukisusa. So oba oyagala munnaakusubwe ng'owulira naawe oyagala munnaakulobooze kuba abantu batuloboozaako nga batusubiddwa kubeera nti at least buli ssaawa siri mu maaso ge. Alina akaseera bagenda okundoboozaako nga tandaba naye gwe buli ssaawa osiiba ku ssimu munnokera ku makya mubuuzeeko mukubira akasimu olw'eggulo ng'onnyuse munyumyemu essaawa nga 2-3 buli omu adde kubye kuba buli omu aba alina ebyokukola mu bulamu buno obw'ensi. Nalina ekirala kyolina okubeera ng'omanya bwe mba njagala muntu ansubwe nja mulekera ekintu ekisobola okundeetera okubeera nga nzijukira nga buli bw'akitunuulira asobola okujjukira nti muno omwagalwa wange. Banekano for example kangambe mwabali mu long distance relationship ngenda kwogera n'abali wakati mugamba nti senga ng'ofudde ku long distance relationship ng'oli wala ku munno mumanyi okuwoza nti nze kati omuntu mulaga nti mwagala nga ndi wala tujja kwogerako ogw'omusomo. In fact tulunze okukola leero ekiro ku live okulaga otya munno omukwano nsobola nti okulaga omuntu nti mwagalana ddala nga tandi kumpi. Anyways tudde kukwagala okumusuba oba okubeera nga njagala omuntu andoboozeeko kubanga gyakoma okundoboozaako gyakoma okunsembeza ku mutima gwe gyakoma obutandoboozaako gyakoma okumpushinga out mu mutima. Ekirala kyembadde ndo bagamba nti oba oyagala omuntu akuloboozeeko baako kw'omulekera. Ndi mu long distance relationship nsobola nti omulekera akantu nsobola omugulira kyayagala. Omwami wange nsobola omugulira essaawa oba boyfriend wange gwe nfunye online tudatinze for 6 months tudatinze for 6 months tudatinze for 3 months relationship ndabange eyina weeraga ntandise okwagala ogenda mu commitment stage whereby njagala mbeere nga gwe mwami wange nze mukyala wo nze girlfriend wo gwe boyfriend wange ngenda kukola ntya ngenda kubaako akantu kenkola akalinza okulaga nti munnange onjagala nange nkwagala ninza okumanya ati kati musajja kyensobola omugulira ekigenda omubeerako ssaawa nenkugulira essaawa ng'ezo 2 oba 1 nenkugamba nti olaba essaawa eno hani gye nkuweereza nkusaba ojambalenga ku mukono gwo buli lunaku era buli ssaawa eyo bwetiikinga nti njagala ondoboozeeko. Omusajja newaabanga ki buli bw'anaatuna owulira nambuuza ssaawa mmeka oba nayagala okumanya ssaawa mmeka buli bw'anaatunulira essaawa negenda mujjukiza gwe kale kikazi kyange tekiri nange naye kyandoboozaako ne kimpa essaawa eno essaawa eyo nga nno jani yagikuwa ebyo byonna bigenda kuba bimumujjukiza bigenda kuba bikujjukiza. Ku mukyala nyinza okugamba kati mukyala wange kamugulire ka necklace nsobola ntyo kimugulira nga siriiyo. Ensi zonna ze tubeeramu woba ogenze online osobola okubookinga ekintu oba okugula ekintu online ne bakidelivaringa ku address gy'oba wadde as long as omanya address y'oyo omuntu. Uganda nsobola okubeera nga simanya address naye kasita obeera ng'olina ennamba y'essimu y'eyo omuntu osobola okwodalinga ekintu oba okugula ekintu n'oba enamba y'essimu n'obagamba nsaba mu kidelivaringire omuntu bw'ati nja kukavalinga delivery expense ne bakidelivaringa. Muwoza sisobola kutona kubanga ndi mu long distance relationship kitegeeza ki njakula ka necklace oba njagenda kukoneesa oba njagenda wa any jewelry store tebaseera mitwalo 4-5 kale era si nnyingi nnyo ku muntu gw'oyagala gw'otawa buli lunaku. Nzogamba sengezo mmeka tomuwa buli lunaku singa obadde ompanga 15 buli lunaku olowooza zandibadde mmeka mu myezi 3 gye mmaze nga ndi naawe. Guleka necklace ka mitwalo 4 kale 3
okamuweereze omutereka akabaluwa nti mukwano njagala oyambale ka necklace kaneeno njagala nkubira akasimu nga nkalabako tokajjangako paka bwe tulisisinkana buli bw'anaatunulanga mu ndabiramu bw'ati n'alaba ka necklace akali mu bulago bwe agenda kujjukira ggwe ate ku mukyala na kyangu nnyo agenda kujjukira agambe bannange mukyala wange bannange boyfriend wange yangwira ka necklace ako naye n'obeera n'omuntu mbwayagala akusubwe ng'ekintu kyakuyinako kyakubeera ng'alina namba yo ya ssimu nakubeera ng'ayogera naawe olinganga bakita batya conversation chatment tunyumya nothing special nothing serious tewali kyonna kiri awo kyayina kuva gy'oli kiyinza kumuleetera kubeera ng'akuloboozaako oba ng'akujjukira ekirala ky'osobola okubeera ng'okola okuleetera omuntu okubeera ng'akuloboozaako beera ng'omusindikira obumeseji obuli unexpected niyinza okuba ssaawa zino ndi wano nga siri kulobooza ku musajja wange ngenda oshonera essimu yange nga kameseki kapopensa ogamba otya hani wange omulungi how are you obwongo bwange bugenda kumuloboozaako because onsindikidde kameseji kigenda kundeetera okubeera nga nkuloboozaako olw'okuba ndabye akameseji ako akavudde ewuwo naye mmwe ebyo temubitegeera kakati ate kakati munnange olinza okwesanga ng'omuntu otakoze eki tanyumiddwa oba ng'omuntu wo takuloboozezzaako olunaku lulamba because naawe kennyini n'owoba wandoboozezaako watutta obudde okundaga nti gy'oli ondoboozaako nange nkuloboozeeko nkubira akasimu akali unexpected kesisuubira nti ssaawa zino agenda kunkubira mba ndi awo nga nkubira akasimu hi hani obwongo bwange ne bukuloboozaako eddakiika 2-3 buyina ekintu kye bu imprintinga mu mutima gwange ne mu bwongo bwange ne mu memories zange kale kinkubidde kala nkubiddeko kala nkebeddeko bino bye bigenda okuleetera omwagalwawo okubeera ng'akusubwa nga singa tobikoze atandika okubisubwa n'agamba ate weewalanga nnyo omuntu okusubwa obusubi ebyo ebintu by'okoze wabula n'asubwa gwe ng'omuntu some people when mumala okwekyawa they come back to you not because they miss you they miss what you've been giving them they miss the comfort they miss the attention they don't miss you ng'omuntu kati gw'oteekawo ekintu ekireetera omuntu okubeera nga akusubwa gwe ng'omuntu akantu kaneeno kava wagundi si misinga birabo byalyampa naye misinga omukwano gwe ekyo ky'olina okubeera ng'oteeka mu munno n'abeera ng'akuloboozaako buli kaseera nga ne bw'asirikira kati mwagala mubadde mudooza mugenda gamba mbawe eddagala nze abeere ng'alobooza ku nze nzeka nabagamba eddagala likola naye eddagala nga munnange nalyo si lyangu lyakukwata mpolampola nnyo lyakwegendereza lyakulabirira eddagala kale ebyabyo biwanvu so olina okubeera ng'okitegeera oba ng'okimanya nti wemba njagala eddagala lyonna wemba njagala munnange okubeera nga misinga siri ebyo byokka byosobola okukola naye fonnaawo nabagamba mbasaagala odiyo ewanvuwe tuba tusobola okukola omulamu ogusingako wano live oba tuba tukolayo kapaati ak'okubiri munnange ebyo ebimuku ebyosobola okukolera omwagalwawo n'abeera ng'asobola okusubwa mulekera akantu kasobola okukulabiraku kasobola okutunuulira kati waliwo yangamba mbu ye waba ayagala omwami wa musubwe oba boyfriend bw'agenda ew'okuwako omulundi ogusooka ng'alekayo akapale ng'akwagala jjukira wantu batuzimba mukwano akapale ajja kakwata akazugunye eri kubanga akyakwaniriza naye mulekera ekintu ekyali suspicious ng'essaawa ne bw'aba ayenze ng'agitunuddeko erinza omugamba gundi olina girlfriend oyo muleke agende naye mbw akapale akatambaala kagenda kaddiwa mangu alinza n'okukasuule okerabira ewantu yadde nako kasobola okuleka memory ku muntu oba kasobola ekyo omuntu okuloboozaako buli bwakajjayo okwesiimula mu face naye tasobola kakozesa buli lunaku kuba kwozebwa okakozesa lumu n'okazzayo waka ne bakwoza tolinza kwoza buli lunaku naye ekintu kyagenda okubeera nakyo buli lunaku kirina nnyo amakulu ne impact ku bulamu bwe kale nenesikirira nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribing abaddalingi bange tubeera ne live streams buli lunaku ekiro ziba ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda then kisibo kyena bakiwadde tugenda kubeera ne program ya Sing and Searching buli lwa Sunday baagala nnyo osaba Mukama abankuumire abanjagalire obeera bulungi mweraba